Mama Nyabo atandise Mama Nyabo atandise tusonge musonge mbele gato youth musonge mbele so tiagasi bye bice bino musonge tiagasi bye bice choga mono yasose mumago tulidde mubadde shi temuva kumulamo bagato youth tusonge tiagasi bye bice namwe tugende mutambule nyengedde nnyo yenga mupya nga mupya nnyo okay tuli mu kuyingira buliji oluguudo balugadde buliji bakigadde okay oli ku Sama Uganda bakatadde mbutwa badde bagadde buliji abaana bakigudde badde bagadde buliji mugala yaki mubadde ki mmwe mubadde ki okay Sama Uganda yenze kenyine munamwe ddala okubanga mbawa ensonga nga bwe zitambula buliji ebadde gaddwa naye boss neda okay buterevu embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula mbo buliji mbutalina kuyitibwako bantu ba bulijjo mbo buliji teyitibwako bantu ba bulijjo ate nga bantu ba bulijjo bebasonda omusolo guno gwakola buliji biki bwe mutugamba mmwe this is our country mubadde kimwe mwagala temunatera kwogera bubi this is our motherland temulabe mwiza tugamba nammwe muli ku buliji polisi lemugezako kujja salako ku buliji kwennyini efujjo lena mutukolako the world is watching you guys. Don't provoke us, okay? Sama Uganda. Munsonyo osanye nyo kwogera Luzungu. Polisi eri mu kwogera buliji. Polisi iri bagadde buliji bagala tukubatia gas na masasi. Kako. Uyo. Katonda wange tufudde bagala mukuba president tufudde Mama Nyabo tufudde Mama Nyabo tufudde nabajikwe Mama Nyabo banamawulire bakwe muti ya gas bakakuya mu ka president nabayo world watch hello world. Look what's going on. This is Uganda police. They want to kill us. They want to kill our president. This is Uganda police. They want to kill our president. Hello world. This is the Uganda police. They want to kill Bobby Wine. Ladies and gentlemen, bwetembera bweri bali mukuba tia gas bali mukuba badde bamukuba motoka ya president yo gola bayi nayo gola boyo world. That's Uganda police. They want to kill our president. They try to chase us. That's Uganda police. They want to kill us. Right now they are busy coaching guns. They want to kill us. We are innocent. They want to kill us. They want to kill our president. Tukwaniriza kumugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufu
okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. That is what's going on right now. That is what is going on right now. World, that is what's going on here in the bridge. We are entering Jinja. They want to kill our president. This is Uganda police. World, that's Uganda police. That's Uganda police. This is the village. This is Jinja village. We are fighting for you guys. You can't say, guys, what's going on? Really, we are fighting for you. Guys, we are fighting for you. The commander has no names. The commander who commands this has no names. They want to kill us. We are innocent. We doesn't know about the government. We doesn't know about the war. But they want war. This commander, that's commander. That's commander. That's commander. We are innocent. This is our country. This is our motherland. We are innocent Ugandans. We doesn't know war. They want to kill us. Jesus Christ of Nazareth. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu Akbar walillahi alhamdu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh my God. They want to kill us. They are tear gas us. I don't want to speak English at this time. They want to start tear gas again. They want to start tear gas again. They want to start bajo boxe. Bajo the boxe. Moba mutute mutute. Bajo boxe. If you kill us, kill us. This is our country. We are tired. We are tired of dictatorship. This is our country, and we are tired of dictatorship regime. That's what's going on in Uganda. Ladies and gentlemen, this is the Uganda police, and they want to kill Bobby Wine. Our president is there. Our president is there. Who gives you orders to kill us? Okay. Ashraf. Oya bakomandinga kati yo Joseph Saye Muleya. Ya watu ono DPC eshokola. Yali mu chokola batuleka tugende. We are innocent. We are not violent people. Tetuli bakozi babikolobero. Tetuli. We are not. We are not. Okay. Kino kyakire mugenda maaso basabo ne banyabo abali ku Sama Uganda Media. Kali naenda where? Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75978386 ne noti 7551593993. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.
gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772 34 43 6. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.